Yes, hello. Good evening. Yes, good evening to you, please. Njogera ko nyonyabo. I thought this number is for call ABS TV. Yes, please. You're live on ABS TV. Yeah, I'm called Barbara. Yes, please, Barbara. I wanted a song called Star by Paul Song. Okay, you have less than a minute to sing a song and send it to the loved one. Okay, I'll call you later. Okay. All right, I think I was not clear. You request for a song, sing a verse and a chorus, send it to the person you feel like you want or the person you feel like you love. Nabagamba episode ya leero ya njawulo nnyo ddala. Yimba ku bessimu, saba oluyimba lwoyagala, oluyimbe verse, oyimbe ne chorus, onyonyole n'ani gw'olusindikira. Bw'oba oli so creative, njagala bayigiriza ngeri gye musobola okubeera mu creative. Osobola okugatta erinnya ly'omuntu oyo wakati mu luyimba wennyini. Eno episode tugenda gikwasaganya babiri, nze naawe ali ewaka. So I'm waiting for the callers. I'm not going to sing anything. Paka ngafunye abayimba ennyimba 3. Hello? Hello? Yes, hello. Hello, Jemma Kutsebo. Kali nawe gye baleko nnyabo. Mbakutanda. Yes, Nina. Mbadde nsaba kulimba bannakiana. Okay. Balita Life is a Big Fight. Okay. Luyimbe mu verse ne chorus. Otubulire ne nani gw'oluweereza. Kale, chorus egenda bweti. Life is one big fight. Every day and every night, we gonna be alright. Yeah, we gonna be alright. Life is one big fight. Nisindikira ko taata wange ne maama wange n'abaganda bange bonna. Okay. Kale, weebale nnyabo. Hello? Hello? Hello. Yes, hello. Good evening again. Good evening to you, please. I need a song for Kaunan song. It goes like this. Am I right for ABS? You're very live and buli omu akuwulira. It's called Niska by Kaunan song. Okay? I first sing the chorus or what? You can sing anything, my sister. Okay, it goes like this. Upano lelo kwatulide munange ngonze omukono gyange nkuwanyikize bebintwala zinalina mibaka ebyokuganza ng'oliyanumya ng'era eby'omukwano nsigayidde kunyumya mu ngero gwe wajja n'esitayiro yo onjagala obitta olina nkyewunkwata mwana w'omanyi ebintu. I can end there or I can continue. Continue until you tell us who you're sending the Ansika song to. Sigantwala love tuweba kulembera tugende. Okay, thank you for that tuning. Okay, bye-bye. All right, thank you. Hello? Yes, hello? Hello? Nkukutte ssebo bannyabo? All right, alabika abadde akyanoonya luyimba. Hello? Yera baba. Kali papa gyebali ssebo? Ndatusaliko Princess Amia Mutafredi ngamba mu timu Fionalogi. Okay, katuyimbiremu ssebo. Sibojja. Kayimbemuko ssebo. Lampe ku mazzi ndakasira nfa. Ono mwana njakiriza omutima gumbuguma. Kyonna kyali mulisidde. Sigiri naye apensa. Kabiranza? Yeah. Ndatusafe. Okay, kale ssebo. Hello? All right, let me give you some little pieces. Ngenda bawa ennyimba 3 zokka, then nziremu nkwata amasimu.
Hello? Yes, hello? Hello? All right. Hello, ABS TV Live. Hello? Hello. Yes, hello. Yes, Nachimwe. Kayibaka Victorious. Kaimba Kaimba. Hello? Hello. Yes, Kaimbe Muko. Nazabuli Jemina, Sigate Kweyambula. Timane Wekula Jana, Oyongera Kukwewala. Ongamba Kare Kuntandikwa, Ulitademo Kweraga. Nkaweleza ko boyfriend wange. Okay. Erickson. All right. Victor Luz, by the way, samani ngenda kunonyako. Hello? Yes, hello. In case we okubya simu, I humbly request yogera konyo so that tusobola okubuliziganya. Yes, hello. Hello. Yes, hello. Are you live ABS TV? Anti mpate Kasabi Akayimba. Okay. Hello. 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 Yes, hello. Ezra. Yes, hello. Yogera ne Ezra Kitambi. Yes, hello. Ya Kayimba. Yes, hello. Saba Kaimba.
njagala tugende mu church. Okay, kayimbe musebera otuwulira ni gokaweereza. Kaweereza girlfriend wange Dori yali wano. Oh wow, that's very cool. Okay, kamuyimbire mukawa wali. Kakube mpeka togana. Zisa butonye zangu mwata. Nabuya Nabuya Tubenga jeswa ukana. Mbyonna mwina za kusana. I love you more than that. I'm gonna be your father. Wabana babuza. Tugende mu chachi. Oh wow. I just can't believe someone, by the way, enaku zino kizibu ofuna omwami asobola okera ku makya n'agamba nti kanjogere mukyala wange ku TV n'amannya ge. I respect that, bro. Hello? Yes, hello? Hello? Yes, yes, ABS TV Live? Yeah, Kale nnyabo gye baleko nnyabo. Yes, osaba kayimba kyero kaweerezani. Wanje? Osaba kayimba kyero kaweerezani nnyabo. Akayimba akachaze ndeki. Okay, kayimba mwera tubulire go kaweereza. Nkaweerezaako mukwano gwange. Mukwano gwo mulenzi oba muwala? Okay, aha. Zibaire omutima guba gukomera gwe, gunumira gwe, eno wafuuka kirwadde. Tonga ekisula kiba kisulira gwe, ndikate nga ndowooza ku gwe. Nga nneebuuza olunaku lwalijja okundaba nga ndasanga okwesa. Ibali bamemesa kumunana switi nopake yanetala laba wenyanisa kumatalo kwetalo kutenamba nanasende kupakaza mukwano gakuleta nanasende Ntakamkoma, I love you so much. Oh, thank you so much. Yes. Okay, nianzizani. Hello? Hello? Yes, hello? Mwana yakubye simu lero. Wanje. Hello? Hello. Yes, hello? All right. I respect someone, by the way, wabanga are you ready or saying out their partner. I respect him so much. Hello? Hello? All right, let me just give you some other piece right here. This was a song requested sometime, was it last week? Yes, last week, someone, yes, oluyimba luno. I don't know it very well, but I have to be by my word. Kiseera nze ndowooza mazima labu yensiriza buli kiseera nze ne ntwala ku lwoyo omukwala
eyanzita okusama. By the way, yaŋŋambye nti ntera nnyo yimba ennyimba z'abavubuka naye ate abakadde oluusi ne sibalowoozaako. So that is why I had to play this song. Naye sirumanyi nnyo, but I will. Buli kiseera nze ndowooza mazima lavu yensiriza. Buli kiseera nze nendwala oyo omuwala eyanzita okuzama. Kati emyezi nze mbalena kasookedde omwana mulako. Buli kiseera nze nendwala olwoyo omuwala eyanzita okuzama. Eyo emmere kawa ne caayi naye akayirira. Lwakuba omwana ali wala nnyo eyo musozi munyambe ntuukeyo. Laba kati njize omwenge netaba naye fuba nnyo lwakuba omwana ali wala eyo musozi munyambe ntuukeyo. Akayimba ko kaweereza omukulu gwe bayita Mr. Olanyamu Eboniza azanyanga muzeerindo eyasabye akayimba ako. Eyo emmere kawa ne caayi naye lwakuba omwana ali wala nnyo eyo musozi munyambe ntuukeyo. Laba kati nze njize omwenge netaba naye fuba nnyo lwakuba omwana ali wala nnyo eyo musozi munyambe ntuukeyo. Munyambe ntuukeyo. Munyambe ntuukeyo. Bubu bubu munyambe ntuukeyo. Yes, hello, Oli live ku ABS TV. Hello. Yes, hello. Hello, amanyo go gwani lusaba luyimba kinyama. Ono bamuyita Nahia Wakiso. Ye nnyabo. Nsaba kayimba kashibai. Kayimba kimkwano. Kuba mukwano gwe nakyuka. Nesiibinga ng'eyatuuka. Meseji ye yatuuka. Meseji ye mukwano gwe yakyuka. Genda maaso nyabo. Ya, nekaweerezaako bakwano bange. Mbabazi. Nekaweerezaako n'omwami wange Princess. Oh, omwami wa Princess? Omwami we ye Princess. Okay. All right. Yeah. All right, kale ngenda kakubira. Kale.
message yatuuka, message y'omukwano gwo yatuuka, kulwa mukwano gwonnatuuka, the feeling nga yatuuka, message yatuuka, message y'omukwano gwo. Hold on and then we gonna burn them. You hold on, baby, go and show them. We like to na like a play game. Ninga mane mikwano jangila ba yokai. Kura mukwano kwa unatuka. Zine feeling ange yatuka. Hey, your message ya mukwano yatuka. Kura mukwano kwa natuka. The feeling ange yatuka. Message yatuka. Message ya mukwano kwa. Yes, hello, oli live ku ABS TV. Amanya go gwani era osaba luyimba ki ate oluweereza ani? Wanje? Nanyonjo Cynthia. Yes, osaba luyimba ki era oluweereza ani mukwano? Hello? Wanje nyabo? Wabula siwulira. There is a man, he is a friend of mine, akola DCR Studios. He requested for this song, Ngenda Dugezesa. I'm just going to try it out. I don't know it very well still, though I'm going to try it out. Ooh, let me see. Those and turn them lights down low. Put some music on that's so slow. Baby, we ain't got a place to go. I hope you understand. I've been thinking of this all along. I never felt a feeling quite strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. No. There's no hurry, don't you worry. We can take our time. Come a little bit closer. Let's go over what I had in mind. Baby, lock them doors and turn them lights down low. Just put some music on that's so slow. Well, baby, we ain't got a place to go. I hope you understand. Yeah, hope I tried that song out. He's a friend of mine, by the way. I'm USA still. Let me first read these WhatsApp messages. Hello, please play for me Karuye by. Okay, I sent it to. What's this? I'm Jackie from Interview. Let me see. Essanyu lyange, obulamu bwange, omutima gwange n'essuubi byonna mu ggwe. Amagezi gange byonna bye nkola kuba mbikola lw'okubeera ggwe andi obwongo. Nze mmanyi nti obulamu bwange buyimiridde ku ggwe. Kulaba mubi ky'abalala bye batalaba. Buli kimu kiba tekingasa oba nga toli nange. Okati nno njagala kukabanga kaba nawe ngasanyuka nawe.
I send it I send it to all my friends. I'm Jackie from Entebbe. Alright Jackie, you have a very good voice. Funa obudde oitireko ku ssomero lyange. With that voice osobola okuba nga improving ddala and you have a big career ahead of you. Ono agamba ki? Hello, thanks for the show. This is Hope. My name is Oluyimba Tekino. Diana, I love you. Okay, thanks for loving me. I love you too. Thanks for the show. Today love song, yes. Today love songs only, yes. Love songs only today, mostly. Because twagala kuweereza abantu betwagala. Ayinza okuba muganda wo, sengaawo, kojjaawo, oba babiyita batya? Abaibonize balina engeri gye bakiyitamu ninkiniwo. Okay. Hello, Nagambi, hello. Someone is calling. Hello, you're live ABS TV. Hello? Hello? Hello. Yenyabo yogerako nnyo? Shanita. Yes, Shanita. Akayimba ka waitress? Akayimba ka white band akayimba ki? Singa. Okay, kayimbe muko mukantulire. All right. Okaweereza ani? Wow. Abalabi ba ABS nsinza okubaagala konti mwagala nnyo abantu bammwe by the way. Hello? Hello? All right, we had that. Wali muswaga, so many phone calls. Hello? Bulungi sebo, Sibiyeta sebo. Yes, sebo. Akayimba ka Eli Wamalaka Viola. Okaweereza ani sebo? Yes, sebo. Okaweereza ani sebo? Okay, okaweereza ani sebo? Okay. Bwekityo bw'obanga otuse endera emulange ondabire nnyo Violet nti mutumidde bambi omuwe n'akafaananyi kano bambi alabengako fujulamenga ku mmemme nange muwenga ku mmemme alina kabiri Viola akayooyafu bambi okukosa akayindo akalalo oswite bwezijjukira erinnya lye okulyogera mpomerwa kale nekono ŋŋazaani koziddalu nga lyerize baagala nnyo awumula emirembe eri wamala Mr. Bagri onanananana kasiteebulayo myezi ebibuuzo mbituule kansubira okubiyita lugaba bibanyambye mukakase nti mwagala talowooza ndingisa sifa kubayengesa ngambo wabula Viola gwenfaako nzikiriza okukyuka
nakyeekyo kimugambe akimanye bambi tibye nasuubiza saalimba mukakase nti mwagala talowooza ndingisa sifa kuba yengeza wabula fajola gwenfaako. Alright, nabagambye today sigenda yimba bingi nnyo ngenda kuba tu communicating nammwe. If you feel like you wanted to ask me anything, ng'olina kyoyagala kumbuuza kimbuuze, I will give you the answer. Hello? Hello. Yes, hello. How are you? I'm okay, how are you? You're live ABS TV. Which song are you requesting for and who are you singing the song to? It's called Singer by Nyimbe. Oh, you're requesting for that song again. Okay, you can sing the song. Singakwe ale omusana gwakanga Singakwe ale nkuwe tonyanga Singakwe ale mpewe kutanga Singanzilesini. Okay, I send it to my left friend called Nachibuka Shabuna. All right, thank you so much. Hello, 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 hello. Bambi tobakulaini. Yes, hello. All right. Let's go into WhatsApp. So gatulabe about WhatsApp abalala twadi tubatandikako. We got some phone calls. I send it to my friends, my team. Okay. Sina binjinze byankuwa nalikuwa de nayo umutima nze bwenkuwa sinjagala kususuti kwelabize babi ondabonda sagala bakumbuse baho mwenze nkotute to my mom we gonna nyam nyam baby to my dad tuli kunyam nyam baby come here kugwe. Wow, that is a very, very good song. I sent it to my friends in Team Viola Nachitende. Thanks for the show. I'm Viola's Heart Hilda Bay. Oh wow, I've loved that part. Wow, that's a very good song by the way. Oh Jesus Christ. Okay. Ngamba njagala okwebaza byonna byotukoledde ku TV show era tukusiima bambi naye nga mbadde nsaba kayimba ka Lydia Jasmine nga kagenda eri omwagalwa wange bamuyita Waswa Hassan Kajete eiganga nga kagenda bwe kati Mukama yampa amaso nga yagala nkulabe nga yagala nkufune nga yagala nchamule. Wow, that's a very good song and bambi mwebale kwagala baagalwa bammwe kyensinza okubeebazaako today mwebale kwagala baagalwa bammwe mwebale kubanga you can't feel ashamed of your loved ones, be it a boyfriend or girlfriend. Omuntu anyambaza leero bamwita Pounds Fashion Base located at Ham Shopping Grounds? Yes. Block E, shop number E59. Block E, shop number E59. Obosobola omufuna ku namba y'essimu 0705 772 659. I remain G Vocals as usual. Subscribing ku YouTube channel yange personally eri G Vocals Uganda. Subscribe osobola okubanga osaba oluyimba lwonna oba cover yonna ennyimba zonna ezisinga obungi kweziri kuli bw'oba omanyi toyagala Daddy Andre, Lydia Jasmine, Juliana Kanyomozi, Michael Jackson, Diana, nina abayimbi bangi ennyimba zaabwe. And this year ngenda kusaba okuwula album ya nnyimba 6
ngenda gisaba okulula next week album ya nyimba mukaaga ezange nga sikabaza abantu balala. So let's start with this music journey with G Vocals. Subscribe to my YouTube channel and always nkubirako ng'oyagala okuyigiriza omwana w'ennanga, oyagala omwana wo ayige okuyimba, oyagala ayige